neze ndi mufumbo mwami muganga tosobola kuleta abaana bozadde balina embeera nabo sisobola kubanga njagala asikiriza nakatono njagala buli muntu abeere na mwana we era ekyo sagala kuŋŋamba bw'ateeka kati sinzira nga bw'owulidde ensalawo y'abakyala abo omuyimbi omu yayimba n'agamba nti okuwangaala kuno okutulabisa ebintu ssebo n'otunula n'olaba olumu bagamba nti asirise teyejjusa ne mu kuwangaala tulabiddemu ebintu bingi singa sikuwangaala kuno nantegedde ntya oba ddi jjajja sina maama wabula jjajja w'eggwanga mukyala nga Joanita Kawalya eyali badde ayamba abaana ab'obuwala okubasomesa enkwata n'enkuma gy'akuumemu ng'eddya era tumwegombesa ennyimba z'ayimba mulimu message ennungi ekkirizisa abantu okweyagala okubeera awamu emirembe n'emirembe naye bw'atuuse okubako ku nsonga y'abaana naleeta obubaka obutiisa talera mwana wa mujjawe omusomo gwasomeza sirera mwana wa mujja wange mujja waayinza okuba mukama akyamukumye gyali yeggwe obuwangaazi obwo obumanyidde ku ki singa okeera ng'ababo be bagenze oba oli gw'oyita mujjawo so eri abasajja kituwa kyakuyiga ki mu kwogera kw'abakyala abo ababiri gwe omusajja wenna asuubira okuwasa n'okuzaala mu bakazi ab'enjawulo ate n'oyagala abaana babe nga bakulira wamu. Generation gye tulimu ennaku zino etuwa ebitiisa bingi ebikangabwa bingi byetuyisaamu nti abakazi ennaku zino b'ensangi zino ba .com ensonga basanga bazikubawo ensonga basanga bebeeyisa basanga bakoppa buli mpisa kati enjogera nga eyo omukyala gy'ayogedde gomanyi bakazi bameka ku percentage ya kintu y'abantu 100 ayinako percentage yenkanawa egenda omuwuliriza egenda etwala obudde mu bintu byali mu bagamba oba mu kubasomesa. Abaana ab'obuwala basinga mothers ndowooza ensangi zino be bakyasinze ku population gye tulina mu by'obufumbo. Single mothers oboyita amwe single mother amwe single mother amwe single mother naye bafudde ba single mothers olowooza biki kuwuliriza abantu nga bano kubeera misomo egirimu abantu nga bano wewalowoozeza abaalisomesezza n'okubuulirira abaana ab'obuwala n'okubeekwatako babakoppi n'abayo natandika okwogera nga ye bw'alowooza ekimuli ku mutima olwokuba tudde ku platform y'omuntu omu yakoowa abasajja. Omukyalo oyo omu yavayo n'agamba nti nze sina kye neeguya ku musajja twaddemu omulaba ng'ali lubuto kwalo luyasooka obutamanyibwako taata waalo Christ n'amanyibwa naye nga musajja mufumbo nti yakwabula na bukwabuzi musajja mufumbo obudde bunaasomesa abakyala emisomo emikambwe nga naye yayingira bufumbo bwa muntu ye bakyogeddeko kyamuleseewa ng'ate ojja kusanga omusajja ayagala omwana waakulire mu famire olw'abasinga omumaazi abamu abeefuula ddala kimalaaya ggula tibambala nga bwe balaba bakwata abaana nga bwe balaba bakoma ewaka nga obudde bwe baagala olw'okuba munnange singa omumaazi atagambwako singa omumaazi ali mu bulamu obubwi tayawulira bintu birimu musajja tayagala kumanya musajja kyeki musajja alaga ati anze mpa omwana wange mumutwale guuza kinaakulekawo nga omusomo ogwayise ku platform yo ogusomesa ogusiga obukyayi eri abaana ab'obuwala. So omulundi omulala tubasaba busabe ba maama olw'ekitiibwa ekingi kye muweebwa n'amaanyi ge mulina mu nsi muno mulabibwa era mugobererwa n'ababawuliriza
bangi kitiibwa kye babawa temuddamu kuvangayo kujja kwogera bigambo bikambwe nga bino eri ensi eri abagoberezi bammwe abatali mu miliyoni emu. Nina abagoberezi bangi abategeera ebigambo mwogedde ababitegeeramu be batono. Kwa abagoberezi abangi mwina miliyoni emu nusu 10 oba 10 bwe luti lulinza okufuna nti osanga babadde balina kye bategeeza bwe kiti nga bakibomba bwe bati abatakitegedde nga ffe abamu abawulira obulumi ffe bangi ate nga tubagoberera myaka na bisiro tubaddewo nga tubagoberera ne mwali bale temutandika kusomesa misomo nga gino kujja mu baana bana abato betwoza nti bali mu balabirako mu beegomba. So olalamu kumanga ebali ku mutima ne bitavaayo nga bikambwe bwe biti. Mbagala nnyo mwenna abatulaba n'abangoberera platform eno timwebale nnyo temujjanga okwo tuba olumu tutematema mu nsonga ezimu ezitambula mu ggwanga. Leero kano ke kankutteko ngaaza omuntu nkogeddeko ngaaza omuntu. Saba naawe gwe owulira otya era okyogerako kinga ggwe. Ku lw'ekitongole kino nyongera okwebaza mwenna abafuna abatwa subscribe ku channel yaffe eno. Tubebaza ddala obutajjanga okwo Mungu abatukuumire abatwagalire nga bwe mutwagadde. Tukyabaweereza bingi tukyabakumane nga tusinziira Gomba eno platform y'abannagomba newankubadde nti tambula ensi yonna naye ng'ensonga enkulu singa otambulako ze waffe Gomba. Ku Sunday eno bannagomba tugenda ku anniversary ttiimu y'essaza ku Sunday eno kuba emipiira weekend ejjalo giggulwawo era Gomba ejja kutandika na Busiro yekyale wa Busiro naye ku Sunday tugenda kuzannyamu ne Buweekulo omupiira ogw'omukwano. So mwenna bannagomba tubayita tubakoowoola mujje mubeewo mu bungi nga tubanjulira ttiimu oba babanjulira ttiimu y'essaza egenda okutuyisa mu mwaka guno 2026 etwala ekikopo ekya 2026. Ttiimu eno nga ekulembeddwa coach ne coaching staff yonna nga bwebeera ne executive kituzi gye yalonda nayo ngeri wamu nayo muline mukyala mbatidde Lesite babakowola ku Sunday mujje mubeerewo mu bungi. Okuyingira zijjabeera 15,000 omupiira ogenda obeera ogw'omukwano ne Buweekula then babalage ttiimu. So mwenna abatadde mu ssente abatusinga okumanya ab'amaanyi nga Kayabwe technical team oba Nansinga ndiki tubebaza nnyo ne twebaza manager Sam owa bagitani View Hotel bagita Green View Hotel oba Green View Restaurant Kanoni ku Kidda Mitiana. Musajja mulungi nnyo ataddemu ensimbi n'abalala bangi nnyo basekinoomu abakwasiza ku ttiimu y'essaza ku nsonga z'okulya ku nsonga z'akasente tubebaliza ddala. Tukyaliwo tukyabaagaliza ebirungi bingi namwe bale kutwagala mbeere bulungi. Stay blessed. We love you. Hakida Live eddoboozi ly'eggomba.